Nkuyoza muganda wange Eddie Kenzo okutuuka ku makula go advisor ngo advising a president mweyo office yakwadde kintu kya buvunanyizibwa. Mwanga mwabayimbi mufunye mu federation before. Federation nze kati nganze sigifunangamu ate n'ebigendererwa byayo nze nali disappointed somewhere because bwe tudda mu by'okutwala eggwanga mu maaso ate bibeeramu serious. Era nga bombi tubadde mu kibuuzo kya Nyansolo ne tuvaayo kati ne tudda ku kibuuzo ekirala olwo okiddamu nga bakikubuuzizza. Federation bibiina tubikola okubanga bituyambako tuyisizemu eddoboozi limu okusobola okubaako ekintu kye tuggusa nga bannamawulire bwe muneekuŋŋaanyamu eddoboozi ate bannamawulire mu ebisinga bino mubimanyi kuba muzze mu recordinga abayimbi n'abantu ab'enjawulo abali mu kozi eyo okubanga okuyimba kweyongera mu maaso. Federation yandi disappointing nti bwe nagendayo okutula konna kwe twatuulayo ne tuvuga amafuta tugenda tukuŋŋaana nga mituyisize eddoboozi lye twayisa lyali yakubeera nga gavumenti ewulira n'ebitongole ebikwasaganya entertainment okuvaayo okumanya nti okuyimba kya ttunzi kya bugagga era mulimu abakisookamu ne batakifunamu nga olw'obutategeera bwaffe naye bwe twatuuse ku mulembe ogw'okutegeera nti okuyimba business era tusobola okukufunamu ne tugenda mu federation tufune eddoboozi eryawamu abantu bafunemu n'abataafuna nga music waabwe muzito basobole okufuna kuba abayimbi bangi nnyo abaafa nga tebafunangako ku royalties zaabwe okitegeera abantu waabwe nga family zibonaabona naye bw'ogenda ku mikutu gya social media ku TikTok kokka kusobola okulaga nti ennyimba z'aba Paulo Kafero babasudize zebasinga abantu duet oba okukolamu oba okutuulamu oba okunyumirwa. Sitegeeza nti nno bwe tugenda mu meeting eyo nga tusuubira nti abantu abainvestinze mu music ebbanga ddene okuva twava mu lockdown abayimbi baafiirwa na buli kati abayimbi bateeka ebivulunga bafiirwa. So government nebanga eringa emenyawo enkola y'okuyimba ekunafuye okitegeera kifuuke ekintu ekiri awo ekuggyeko ekitiibwa kyayo ng'eggyemu abantu oba ng'enafu y'abantu abo abayina ebitiibwa mu music ng'ebayimbisa music gwe batalina kuyimba nga bonokera ku makya n'oyimba oluyimba oluwana gavumenti eriko naye nga byekoze tebiriiyo nga byekoze ebikoze tobyogeddeko nate n'olimba ate nga wano mu ggwanga abantu batunya nnyo nga kituufu okoze ebirungi weebiri naye obunafu buno tubutunya nnyo kubanga Katonda yatonda teyakola ye talina we yakolera bunafu ne waali obunafu bwa Katonda olabanga kyamagero so yali package. So kati wano gwanga nga buli abwe ligenda bwe twawa ebbetu ly'okwogerako ne tujja ne ngamba federation at least yandize ne gamba enkola gye tutaddewo abayimbi ne bavayo nga beesunga abantu bangi baatambula okugenda ku federation abayimbi bonna ab'ebitiibwa nga bagamba abaana bano ke bayimusizza omuliro gwatulema naffe abakulu katuveeyo. Kakati ogenda okuwulira ebiseera ebyaddako tukaffe tuli mabega tuli bagoberezi oba abawi b'amagezi mu kiba twetwagisiddwa naye ne tugaka tubeere mabega nga tumanyi kijja kutambula mu nkola abantu ba stakeholder mu music abantu abonyebonye ne music nga gavumenti byakutte ababaka ne batwala parliament etuule eggulu ne babateera miliyoni 5 ku account just genda ggulu ate nga parliament zigenda kutuula mirundi ngena kitegeeza buli lutuula balina obateeko miliyoni aga babatereka allowance babawe buli kimu naye kye bakola ennyo ekisinga eky'omuyimbi akeera n'abuusa abantu n'asomesa abantu n'annyonnyola abantu nga nabo baba banoonya obululu era omuyimbi yabaawo bayambako bafuna attention y'abantu naye batuuka mu parliament tebasobola kuteeseza music na bintu by'amazima baagala omuntu kati agaggawale buki bugaggawazi from nowhere. Kati ne tugamba nti gavumenti yandibadde kya mugaso nnyo okukwata ssente ng'ezo n'epimapima abayimbi ssente ze bataddemu kuba bannaffe bwe bagenda ne bazimba amayumba ffe tuinvestinga mu music n'okwata miliyoni 10 n'oseka mu video n'okwata miliyoni 10 n'otupromoting oluyimba n'okwata miliyoni 10 n'okola ekivulu ne bagamba kikusaze wafunye miliyoni 5 wafunye miliyoni 3 wafunye miliyoni 25 ng'ate wateekamu 10 so kati embeera eyo nejja nebeera nga tekwatagana bwe twatuse mu federation ekiringa ekigamba nti tulina eddoboozi eriise eriyambako omuyimbi bakoze sako ne bagamba abayimbi nti ate balina kwewola bwewozi ssente ze babadde nga bakolera gavumenti nga lwona ne baba nga balina kwewola bwewozi ate si kwewola bwewozi nti olina value ya music nti azitowa era atambula era osobola okumalako wiiki ng'osobola okuzzayo miliyoni 3 4 5 ne baleeta misingo olina okujja n'omusingo oba nnyumba oba mmotoka oba ki okuwa ssente ezisobola okuyamba. Jjukira talenti z'abantu bano abasinga zeesibirwa ssente. Abanigeria batuyiseeko bino tekyeganika genda okola research gavumenti yabakwatamu omukono ne gavumenti kasita baakiraba nti esobola okuzza ssente zaayo nga gavumenti bwewola ab'emmwanyi nga gavumenti bwewola okuyimba kintu kirala nnyo ate talenti erimu ssente nnyingi nnyo oba lwakuba batufuga bo tebali talented obala kwa batufuga omanyi bine ebya talent birala nebyokufuga ensi ebyokufuga ensi osobola okera ku macha gonofuna obusungu bonofuna tiimu yo nomugamba tusobola okuwamba n'obeera gundi nze n'embeera gundi bino bya talent
omusiru atawulira omusiru n'omugwagwa bonna batungira ne bawula ate oba n'atayogera asobola okwawula nti oyo muyimbi ne kasiru bw'alaba bw'ati abikolwa asobola okwawula nti oyo muyimbi naye kati wano okuyimba oba entertainment kinafuibwa ne kirinnyibwako kyova olaba nti Uganda omuntu atamanyi kuyimba omusanga yasinga amanyi okuyimba amaanyi kuba oli atamanyi kuyimba ye ayagala yeeteeko buli kimu bamulabe ate ayagala okuyimba yeerekamu ekitiibwa kiri ekyokumanya buli kimu njagala kavalyo njagala mbeerewo because nsaanidde okubeerawo saagala mbeerewo because saanidde nga ebibuuzo bingi nga anso ina ntono okitegeera kati wano ne tujja ntuyingiramu omuganulo gw'okuba nti buli muntu ayingiramu bw'ayingira okukwatagana n'abali mu gavumenti bwe bamulaba nti nno eddoboozi lyoyisa lyetaaga biliyoni 5 bakulaga mbu nno bakuze ebbali gwe ne bakuwayo biliyoni ne bakulaga bali baveeko okitegeera ogenda okulaba eddoboozi mwali musitudde mwennanga eddoboozi likoze eki okuva lwe twatandika ekintu ekyo waliwo for example bingi ebikolebwa olusibe tutamanya ne waliwo sente zayisibwa nawulya zaali biliyoni meka 5 nga biliyoni ezo bagamba bajjeeko biliyoni 3 kino simanya biliyoni 4 zakulya abayimbi babadde bazirya nga ate basula ku hotel gye bayita aru hotel naye bayimbi kibaveyo era abayimbi abo tubalabe abawozi omwendo oguli ezo sente n'okuba nga basula nga n'omwaka tegunnawera ne bagamba biliyoni 3 zigenda bayimbi byakulya kakyogamba nno tetulina bwongo bugamba nti zino sente tusobola okujjako biliyoni emu ne tugula ettaka ne tuzimbawo hotel nga yabayimbi forever nga babeerawo nga just it takes just 2 billion or 1 billion ne muzimba ekifo kyemugamba kitegeeza gavumenti ena obusobozi obutuwa sente sukka ezo ne tuzimba ekifo nga naye kiganyulwamu nga kigenda kubeerawo nga kyansikirano nga kikola ebintu ebikulakulanya talent oba okuyimba saawa eno gwegenda obeeko president goleeta Uganda yegweko ne Burna Boy ku airport nga bazze buzito kuli ayina bodyguard tulabani gwe bagenda okulicognizinga era nigwe bagenda bayinza no muganda wange kabe ani Trump nakwatagana kono kitegeeza okuyimba kyatunzi kya vali omuyimbi omwe asobola okuteeka eggwanga somewhere natis ne limanyika atis ne balyogerako naye kati eno embeera y'okunyigirwa mu ttooke y'okubeera nti no n'okuyimba ate kuzeemu politics batandise okubba ssente z'omuyimbi batandise okubba talenti kati kitegeeza omunaku aliddewa okitegeera era tulina kayimba gamba nti ensi baagigabana baagitemamu ebitundu baabigabana ensozi n'emigga baabigabana n'akatono k'omwavu bakagabana omunaku aliddewa kati omulamwa gwaffe nga bw'oli bakola enjiri y'ebyobufuzi kampeyini yaffe eri ku byakuyimba okuyimba kwaffe kuguddelwa kuba nti naabo mutunulire n'empaka ezaali eza warding nga bawadinga abayimbi baabivaako kubanga abaali bazitwala nga si bayimbi ekyovala bawaadi zaagwa n'abaali bazitwala ne bagwiramu okuyimba kwaffe omutanza okugamba bafana lwaki toyimba bafana lwaki tokola kivulu ate oyagala nkola enfiirwe gwe yakoze ekivulu gyo walabye afunye ekyokugjako eswaga n'abantu okuwanika emikono n'abantu okuyimba gwe walabye yafunyeemu ki kyogamba ono kyeyafunye kimututte ku mufu yavudde mu kivulu yageze n'akola kolabo ne Nicki Minaj yageze n'akola kolabo bameka abayimbi betukoze nabo ennyimba outside Uganda n'akusaba budget ya mutwalo gwa $2 emitwalo 2-3 nga tosobola gyafodinga kitegeeza industry yamwe tereeta ssente omuyimbi awoza nze nsinga Uganda abeereyo mu byalo ng'atayaya badamandi bano betusinga okuyimba ajja mu Uganda n'asoloza million 10 fe okuyimba twagana okuteekako standard buli ajja ayagala kuli avugula emmotoka ennene n'osanga abayimbi abatusookawo ng'oli agamba wakabi nga n'emmotoka gy'avuga gavumenti yagimuwa nga ombuuza accountability talina business mbulamu esobola kuba nga avuga motoka million 10 oyagala kulaga nze mu nsi eno ebonaabona ey'enfuufu nti ovuga motoka million 10 olwo oba olimu amagezi obanga member parliament anajja ne bakusiza n'ofuna sente ne bagamba gule motoka million 5 n'otunya ba parliament n'otunya baganda baffe bonna n'abali mu kisinde nga bakyalya sente za government mbuno bagambe million 2 za motoka million 10 za kwezo zako masuti semana za masuti gwe n'oba musiru botyo abantu babona abantu ne bafenjala nga nezo sente bozileta kugombolola bovuga motoka million 3 ofa genda ke Rwanda munsi etuliranye eri mukula ngeri organize waliyo n'abayimbi abakubye international Rwanda nga Uganda yayimbe date muri muyimbi ali international okujjako byesi bakobweso bulina yesi bakondi international oyina okubanga bofulume Uganda ekisookerwako sente Burna Boy zano na wano Wizkid bana bali wano zono ne Bulaya sibya gama munabadde nolaga show nabadde mbazungu naye nga tito ina ko airport abantu abakuna bakimanyi Muganda wafa bakuyola sente akomyewo nazo era obosinga n'omukulembeza amaanyi bro kubaze katugambe nkubye international nyenze nkomyo n'emitwalo 10 ejja $1 kyekibera mu Kampala kyekibera mu Uganda mbagenda ziteekabwa mbanzi komezaawo ziwa abantu ne abasajja bajjawo ne bayola sente zonna ne bazitwala nosanga ba promoter ba wano nga bagamba nga nabo batunula kati ba promoter tebakyalina sente zekabivulu biri serious zonna sente abantu bajjawo ne baziyola ne bazitwala omuntu n'atasobola kutegeka muyimbi wa wano ayina value eyimba zasobola blood kubeera mugundi ng'otegeka ekivulu nga kibanga kyakulwana biringa bya lutalo abagaggawale nenze music w'okulwana
atisi batulwanira ekirala bamulwanira mukazi obachi naye talent ngekiri mugwe kirala nange kyange kirala ate tulwane kiki ekitulwanya okitegeera kati bana abantu bano ate abamusijja bannyo kuba basinga talent eri mu bontono abamu balina common sense kituufu naye nga talent mu bo teriimu kati ate ayagala abeere mu kifo ekyo yalina talent kati gwe atabalina talent ogenda teeseza otya talent kubanga bino ebintu si byakuvuga motoka za bbeeyi mbuno kibino bya bongo kyova laba mu Uganda bagamba okusoma kwa muwendo naye mbuli abo bali bakuwaddeyo nga kwa bwereere oba okusoma kwa muwendo lwaki abantu tebasomera bwereere ne bagamba okusoma kwa muwendo naye kuli expensive omuntu asobola ku affordinga kati nsi eyo nsi kikaaki eyo abantu bagala kubeera mu comedy ne babeera kuno nga badda mu comedy kwevuma kuyomba abantu abakune tubakona reasoning issues zetugamba mbuno zisobola okuyamba eggwanga ne bannamawulire ne batandika okukola omanya ebintu by'okusaaga gomanya ensi esaagasaaga era Nigeria yampa muganda nga twatutekeddewo akazito gundi bado gundi bya Nigeria yajja muganda nga yatadde ekintu kino ku bunkenke lwakuba naye ayina we yatuse stage ezimu ng'alina okuma ne music batadde ekintu kino ku bunkenke bwe yabayi nti bakwataganya gavumenti ne bayingiramu naye ffe wano gavumenti yetwabula bwabuzi tesasula mukozi ate yegamba musasula abakozi okuva ku mulembe gwa jeda ffe teri basasula teri muyimbi wasasulwa kampani zitunda bbiya waliwo bbiya gobanya oba omwenge gonna omwenge omanyi sente zigugula okimanyi ngira balanga ecupa emwe ey'omwenge egula ya bbiya egula kasanvu mutwalo omuntu najja n'emitwalo 3 ne gaggwera mu bbaala miliyoni as in 1 million as in 10 million omuntu n'azinywa mu bbaala as in 10 ezo sente okimanyi nti nno wano okimanyi mwana ovebulanga oguze motoka miliyoni 7 nojjawo ne bakusaba omusolo gwa miliyoni 3 ng'ogenda givugira mu nsi yo kwegamba ebintu biri volongoto ebintu tebitegereka bya kidaawa era banegera tewaba omuntu ajja n'abalimba kituufu eggwanga lina alikulembera ne teririmu bwenkanya wadde n'olunaku n'olu obutali bwenkanya bulabire kukubera nti omuntu akola ennyo wano tasasulwa gongamba otya nti abantu abamanyi gwe munoonya abatamanyi kuyimba mu bafandinge batwale eggwanga mu kizikiza goza singa bali bafandinga abamanyi okuyimba singa okuyimba kuli luddawa singa tukompitinga ku nsi yonna naye yo omuntu ayagala mbu avimbire ku Munnayuganda gwe toyina kyomvimbirako muyimbi munnange toyina okujjako nze okuwa lesson zotasobola mu music toyina bomvimbira kati mbuno go very small ofuga sima kuva chwate chimbo nosimanya oli bisimanya mu motoka bweti biki okuyimba mwakuteeka wa kyomugamba okuyimba temukumanya okuyimba kuli musolvers kuli mwempaka tukyali ku scale zisookerwako nsobola kuyimbira ennyimba za mimi basoka nyimba kyovala olimbanga ennyimba zino nga love you every day zava mu scale za bulijjo zigenda mu otegeera kyovala banti zanjawulo laba nti olimba luli abani lusobola crossing era lwa crossinga nenga abayimbi abazimba tebalina crossinga n'ennyimba era zikomaawo kuba bendowooza yabwe eroboleza wano Uganda nze wano omuntu ye bwanabona Uganda mbazimba nyumba nga tenze njagala gikulaga nga eri mu nsi ndala nga yaddala kuba na Uganda kyangu nnyo okuzimba ennyumba kuba kyakolerera okujjako atanatuuka oba tonatuuka era oba ojja kikola it is not mbunne ekyo oba tolikikola kati wano tuyina gye twezemu mego olw'obuntu oli najja ng'avuga emmotoka ye yagitulamu yekka ne famire n'agamba abantu ku kyalo nti mwenna kati ate abantu ne badda mu kukolerera ekyo bagula amamotoka mu kifo ekyokukolerera eggwanga ogenda maaso oli n'abalaga okitegeera nze naba wano kyali wange Kamiri mu tayimu ye Kamiri nga Kamiri mu kifo okweexploding agende kube ye talent ye yasala nenga wano bwabulya nti banne baguze escalade ng'akoma ngagamba kijja kitya nga naye addamu escalade omusajja yalina talent ng'egula escalade miliyoni ne bamulaga mbu escalade kya muwendo era nadduka mu America nakubira palaso mufune escalade tugireete kati nti obudde omwaka gonna n'ogumalako kumbe abayimbi b'okompitinga nabo baswaga badrive bo batuuke bantu tebayimba wabula ba showbiz as in showbiz showbiz is good nemuga yetagako talent kati ffe kali yaffe wano omuntu asinga wa showbiz Uganda omuntu asinga tayimba tamanyi kuyimba Uganda asinga wano wa showbiz ojidde mu motoka kyoyambala otya tewali wano muntu mbu ayimba ennyonza nezivayo olutuko ne lukwata mboyamba byebiri wano okitegeera that's why abajamaika obalaba mugale gwe mbulira abajamaika tetunatuka ku level y'abakongo nga tetubasinga platform y'okuba nti twogera oluzungu goza singa abakongo bali bayimba oluzungu singa baliwo genda abe show muvubuka yeze wano mukongo ayimba obuyimba bw'omukwano bwe yabaddola beneza banna Uganda show zibategeka ziba zitya bajja ku stage bayimba beeraga bwera zibakola kitayimba ate najja n'agamba ayimba abala nawuba ebintu emikono n'agamba nze nnambeemu kati oba nnambeemu ng'owubya abantu emikono lwaki toli ku platform ya nsi yonna lwaki gwe tofulumako Uganda n'oyimbako mu nsi endala ngo abazungu be bawuba emikono lwaki twerimbira mu kantu ke kamu okitegeera
nobeera mu kantu ke kamu ogamba oyina abakazi bangi n'abakazi boyina bamalaya abakazi boyina tekuli asobola kufuuka mukazi avaamu kya mugaso bonna beetezi bonna kati nti ensi erina speed gyeriko ogambye kino kyolengera mu nsi ekyokukaya n'empaka byebiriwo blood kubanga gosobola okubuuza muno nali nagamba olugundi musinga oli najja kubuuza onsinga ki nti nkusinga kino kati ng'ekintu kyagamba ekyakusingiramu kintu kya bulijjo kiri possible buli muntu okikola ki kati ate nga gwomanyi omuntu alina kujja kwewanyako ku kintu ekitasoboka ng'ekyo kyaweebwa gwe wekka kirimu gwe kati wano njaba mbasaba nyabo ne basebo tuveemuko propaganda era nebaza Katonda atuwadde ekisa nti industry neekula neyaniriza abayimbi okuyimba ne kuba mu variety katubulamu ekintu eki mmwe kuzuula baani abali balina potential esobola okugenda ku platform eddako nga newo muwa ssente tagenda kuloza gula moto kagenda kuloza genda akole wonders ateke eggwanga lino ku map nga tusobola kwa affordinga collabos ezakabisa kwa affordinga video ezakabisa kwa affordinga ebintu ebyaddala ebisigadde bigenda tugoberera nebino ebyokudda okwerumaluma gundi abeereri nze embeere gundi abeereri bwe tutegata tetugenda kukola ki kubeera bana abasajja abatungira mbali ya sente zaffe nze toyina bujjano ngamba na meetings omukulembeze omukulembeze nangamba ne lwaki muyimbe ennyimba nga ze tuyimbye zonna na album 5 tena ze nali nfunyeemu nga ate gwali mu ntebe you don't even recognize music and art gwe you don't recognize gwe blood totubuzabuza music tomuwa kitiibwa ne art tomuwa kitiibwa ate wano waliwo talent kuba kulaga mbu tulina talent ne bonojjawo okuyimba tugenda yimbira Kenya ne walala wonna tuyitewo lwakuba nti nno wakawe wasinga tosobola kuŋŋamba mbu nno okuyimba tokufangako abayimbi okuva abedda bonna bayimbye music kwemufugidde abantu noŋŋamba mbu nno tobawana kitiibwa tobayita nako basanyuseemu naye gweyagala obasanyusize we bakuyambira oyitewo nga ate sente zobawo kuyimbira zaamwe wa musolo kale gwe ndaga edduuka lyolina lyogamba najjemu sente kati nzuwa abayimbi bajje banyimbire era ffe benyini zotuwa ziba zaffe zamuwa musolo zigenda kumala ziddeyo mu banka zimale zisasane zigende mu bantu abalala singa obadde oyagaliza okuyimba singa omanyi okuyimba gye kuli noba ng'oyagaliza okuyimba soyinza osooka bw'oba oyagala okufuna baadivise okufuna mu music oyina kunoonya bayimbi ate n'obatuuza n'olaba waliwo abayimbi abatalina ate common sense waliwo abayimbi abatalina ate mwoyo kati nosooka otuuza abayimbi n'onoonya abayi nze nagenda ewajja eno Salimu Sale namala kuyisa vegetable after omwezi ogwo nakera ku makya nalimba mu gym nalimba kudduka nabeera eggulu omwezi mulamba nga bajjajja bagadi bawoli baani bonna be balina omusajja natuuka nakola message n'agamba Jeno Sale nkuwa ekitiibwa taata naye nkuwa kufanya singa wali taata wange kuba singa olina abaana bali mu size yange singa bakuvimbisa singa oli wa kitalo nnyo naye mukwata abavubuka abazaliddwa abakazi abanaku ne family enjavu ne mubateeka mu bintu by'okubabonyabonya kakati nze najja wano eggulu emwezi gw'omaze wano olina abantu abatamanyi kuyimba kwabo kwabeewo omuntu akuba instrument agindage kwabo ajja mu instrument amalobozi nga mwago ne bagwa guzibye omwoyo gwe gwogera njagala abantu abo Jeno yankubirawo essimu yankubirawo simu nangamba jangu ewaka nasindika patron zino nengende uwe twasanga waliwo abazungu ne mutabani wa president wa Angola ne tubazza mu alali ne tubalaga music bwayina okutunda omuzungu nagamba I want to listen to these boys ne tubaga mugenda bavu no luzungu lwa federa nzo butategeera ebintu embiri tugenda banyona mu mutegeeze nga mujeno tamanyi wano music tuyinza mujja mutu tya sente ng'ovujjeko ebyokuyimba ku stage ne tujja ne tubala sente oluyimba lumuze lukola oluyimba bakakola tuni zali zikola nusu lusanvu ne tuba ku nusu lusanvu nga ziri direct omwezi gumu ne batuza mu numbers ne batandika lumu it was which year nagenda okuloma nga bazze every day omuntu akosa bakakola tuni tumusala shillings 39 ezo sente ziri mu numbers tezigula tezina kyezikola bozi multiplying omwezi ezo sente oyinza okumeza ng'oli mu 10 mwana something 10 omwaka oba mutwalo gumu mu 10 oba mu mutwalo gumu mu 10 nya something ezo sente buli munauganda asasuli omuyimbi gwayagala n'olimba lwayagala kuba n'ebivulu babiyingira biri mitwale 10 abikola mulemerera naye gatta ezo sente nga basubscriber be MTN bokka beeyina basukka milioni 8 iyo MTN ekera bukezi negamba tukoze tatwagala bilioni 3 ezifuna mu numbers mu speed kubanga esobola okujja ka 3.5 omwezi gumu omwaka omuyimbi abane sente ziri abonomo just nga ekuwadde ba subscribe millions ne baba bakwadde ba subscribe emitwalaga blood obugagga buba abonomo oba toyina kye weetaaga kubuuza nsobola olabirira bulabirizi bantu kyobola nga omuyimbi webwe lwajja wano ne president n'avaayo
ningo mimbi wa bulaya zembu na ngatombo ajirage president ngaze bonna bana ngende embalala nesa ko chairman wo ku kyalo ne bamugamba bafana yazze kuno kati nti tukyali mabega tukyali loko nti no muyimbi international bayo president navayo ninga azze ku showbiz ye nabano nga tayina kyakoze wadde neki abamulyanye ne batulaga ati no boba mutwala mbitu bitatekya mu kifo kyo mutwala mu fundraising bamutwale obuyambi gye bulina okuva bamutwale gyalina okuyamba abantu bamutekali mu buhotelo nga bamwezeko bamusaba babadda mu kolabo gwe mulio mimbi alazo nakola kolabo n'omuntu okujjako ya kamiti ne Biniman mulio mimbi ali yakoze kolabo international gambo ina weteka standard za music wa Uganda kali bulali kambabulire music kintu kyanyo n'okwesudia okwesudia kwatusingira okuyimba okwesudia kwatusingira reality abantu abali e Bulaya mutuyambeko abantu ekikulu obuzibwa n'abantu bwe bakuzula mbo yagala okwesudia bakusudiza ddala n'osigala mu kwesudia nga toyina kyoyongerako okitegeera kati bojjango okola senses oteka bikola sense osanga ate ofuuse problem ebintu bino tubijabula nga tuba kutintula ku kiri nenjagala bagamba tetuli basanyufu okusinza mwe bantu mwe abatukulembedde betwateka mu ntebe mukole ebintu bino engeri gye mukolamu ebintu singa mubadde benkanya singa mu pointinga ku bintu ebiyamba mu Uganda ne mubikola okuyimba kankuwe just incident ya shame yokka omuntu ng'akoze show kubaako buli muntu atunda kyayagala abatunda engoye batunda engoye kuba abantu balina okugula engoye bagende mu show buli muntu abatunda ebyokulya omuntu nafuna abantu omutwalo gumugoloza bagenda balisaaki esho neggwako nga buli muntu musanyufu naye ne mutatunja kintu bwe kityo ate ne mufandinga ebigurupu ne mufandinga ebibiina bino ebitalina makulu with the due respect to respecting buli muntu yenna abatukulembera tubawe ekitiibwa abagala okujjako government tubawe ekitiibwa mwe balenjera mwongere amaanyi kubanga government sinnenkanya naffe tuli mabega wa mwabagala okujjako government kubanga government yaffe si ya mazima era mukama katuyamba abakyala ne bamala bakyala government kuba abakyala bokka basibe government eno mu buyinza naye mukama natuyamba abakyala ne babuuka anti tesigala kwaffe abasajja twenegula dda kwaffe tuli mu business kati nze ndi mu business oba onkulembedde you want to lead me in some another business olina okuba omusajja nga ate ontegeera ne bw'ona odda oyagala bwe nkugambako ng'onyiiga ng'ojjayo emmundu nga gwe oyogera biki katubizaawo mbuli oba nina kyenjogeddemu ekibi ogamba nina yawudde n'agamba president yagambye mu kifo eky'okuyimba omotivatinga abavubuka mba motivate nze ne bamala ne bansaba ekyokulya nga sikiyina oyagala bafuuke ki motivate abavubuka kubanga era nze goyito motivating abavubuka kuba betuyimbira ompadde ki baba abavubuka oyagala mbawe ki emirimu gyonna music yena wamusaba nandibadde nina abantu nandibadde mu kifo ekyokuweerera abaana bataano nandibadde mbaana ataano naye musibya ebintu by'okuyima mwagala omuntu mumubuzi omutwe awunge naye Katonda mulamu nti nno ebintu byonna bigenda mu maaso nze kamba buli abakulembeze baffe teri abayinako obuzibu mugende Rwanda mulabe ensi etuliranye ewalinywa boda ewalinywa bus abakulembeze bali biki era bali nosanga eggwanga Uganda nga past time ya kuchitira agamba twetagayo milioni 2 twetagayo bilioni 7 ndeba nange eggwanga lino mukama Katonda gwe nokkiriza omuntu abantu bagende bakole omuntu abalimba abafere abantu bagende bakole you can't stop that bufere omusamize nabbako omutusene omanyi obufere obubibbi obufuula omulimu mu ggwanga ne babanga obubbi kati mulimo nga bobba abantu bagamba yaje kubye sente ninga wabbye bubbi mu Uganda muno musanga omuntu ngali mu position yatalina kuberamu gambe muno musanga omuyimbi ngombuza what is music ngatakimanyi gagamba nze nkuba show nombuza what is music nkuba show nomubuza kitufu okuba show kiyambiddewe eggwanga era bw'okuba show kiyambiddewa wana bwe tugende Bulayo okuyimba tuyimbira banna Uganda teri ayimbira community etali banna Uganda tuyimbira banna Uganda tewali abeera mu nyimbidde bazungu Abanigeria be babukeyo ne bayingira mu tugenda mu wuzi hotel na hall wano ne zibono bware na butulemye okukuba bware na wano wokka London kakati banyabo ne basebo mukakkane buli omwe ayina kyayogera awulira atawulira sigala awo naye kye mwino mwana kiri kimu bwe buno budde myaka gye tuseemu gya kubuusa atanabuuka ate nakubeera nga tudda mu reality twogereko ekyo kye tumanyi gwe kyogamba kino kikozeko research n'ekibuuka lwakiri bwe kiti zino kampani z'amasimu zikwata ba agent ne bakwata ono gwe najja agent nakozesa endagano nakuggyako music namuguze mu 10 abantu abo bagagga ebiri abunomo abantu abo bagagga nnyo abayimbi bajulithu babiri abali basinga okuwulirizibwa mu Bakakola Tunes baavu mu ensi abalema ne bagenda mu America ninge balemerwa kuba nti nense banyigiriza abo bajulithu babiri bandi badde bagagga naye eggwanga lino engejje linafuya omunaku ne liraga nti oli fala kyovula bwana abantu balina weakness kizibu omuntu omuteka musango n'agenda mu kooti
batya ne mu kkooti sunga ate abantu bandibadde nga mu kkooti ne basinga emisango egyabo babyeko amataka lwakobuzibu nti abantu bagendayo babamenya mbagulire mamaiza nga babasibidde obwemage naye banyabo ne basebo njagala bagamba nti bonna abantu abali mu kurepresentinga okuyimba abamu tugenda babo ebibuuzo ebiri mu music bibaleme bino ebintu bisukka mu kubuukabuuka ne muddawo eri mukolawo kibino ebintu birimu art birimu levels bino ebintu birimu class musical fine ogenda ku class eddako eriwa gye njogerako gwe owuliza music wa Fire Bonga Lutaya owulize music wa Maddox owulize music kati fe music gwe tuyimba omwongerako class spirit gye mututwala tesoboka tosobola kuba ng'oyimba kya namukaka bina kunokola music agenda okuba ne class ekuba mu America olina okusooka ogendeko mu America obeereyoko omwezi otegeere abantu webeeyisa ne business wetambula nenge gye bapromotinga music ne bebaagala okuyimbako ne slogan zaabwe n'ebintu ebitambula tosobola kufuluma Uganda ogenda okuba America n'abaana abagikubye bafuna sente ne bagenda mu America ne baba nga babeera ku nnyonyi babeera banyabo ne basebo tukoye show za ticket nti nkuwadde ticket ne bakuteeka ku nnyonyi nga bakuwaddeyo million 5 ez'e Uganda nojja nogamba ne Uganda nva Bulaya kuyimba nga mu Nigeria yabadde wano yayimbidde emitwalo 10 7 2 3 goli mukowana mbadde Bulaya ngova kuyimbira 10,000 ez'e Uganda ova kuyimbira million 10 5 3 wano omuntu nayimbira 5 aba munene mwaba munene kubanga agenda by the kati saa weno Bobby Wine anaweza kubanga yali kwezo sente ezili mitwalo 3 ejja dola kubanga bawulya conversion sente ze baba basasudde omukulembeze asobola okukiika olaba nti bwe bwaba music omimbi bwati bwalina okukola ki bwalina okukola ng'obogera mu America ojja emitwalo 3 ejja dola n'okkirira London America yokka bw'ogiyingiramu okuba bu state obwo bonna ng'oli ku tour naye omuntu n'agenda mu badde Bulaya ng'okomyewo ngalonsa Abafana akasembayo twalabye abayimbi ab'enjawulo ababadde mu state nsonga kiggwe yagganye ogenda kuba nawe oli muyimbi mu state ki oli mu federation bwe bagenze bakozeeyo ki kyoka ffenna twala emitwe mu state omuntu omu tamala oteeseza abayimbi bano kyoka abayimbi bonna tebasobola kuteesa kyoka omuntu omu tasobola kuteeseza abayimbi just bagendi babakuŋŋanya omuwendo bababalyeko omuwendo basobole obbaliirako nze gandi nagenda otuuka eggulu nga ne bali abali eggulu nabo baliira ku bayimbi nga nabo baliira ku bayimbi nga ze nali manyi basajja nabo nga babalya ku bayimbi kwe balya era bakola ebintu gwe toli awaadi ze bakola simanya jjanza awaadi zayamba kyeggwanga ziri ludda wani agina jjanza awaadi zagenda mu sente meka babala billion meka we are mad oyina statement gye wakola lulingo oli ku show ya Khalifa ya Khalifa Ganaga n'ogamba nti n'ogamba Khalifa yeewale nnyo abayimbi abalya sente za federation nze ekyo nakimugamba yamanyi kati ffenna tukuze buli omu atambuza bulamu bwe naye bw'olaba ensobi eyo gyagamba munno omugambako nze saagala zoleyo kyovula nze omuntu nze okitegeera kyobanza okuyimba nerabamu abantu bazoleya ngamba gamweyimbi kati nfa kigwe nga toyimba naye ng'obeerawo kyoga bwe siyimba sibeerawo kati bwonteekako omugugu gw'okuyimba mbunno kifuke ngaaga nti nafuluma ne microphone mba njala ngende n'abantu abategeera nti ne Katonda bwe yatonda ensi yatwala obudde okukola buli kyakola tonteeka ku bunkenko okuwa standard z'ekintu ekiddako kyobala abayimbi abayimba tebalina standard mu music balina bigambo tigundi obugambo bayabugjewo n'obuwoomu obulungi naye mubuuze standard za music bali mu kodi zezi kakali nze njagala okugamba ekintu kiri kimu nti nagamba Khalifa anoonya abantu abaagaliza industry ogenda maaso saabeeyagaliza si muntu ali mu kuyimba nga ayagaliza mukwano gwe babeera bonna omuntu alina okwagaliza abeere frank agambe gundi muyimba nnyo naye kino kyabalemu okukola nze sisobola kuyimba nnyo sobola kuliyetinga kiddako naye ate nsobola kukola bino mwe muddaawo ne mfula mbu laaka waliwo mu America nga teri laaka omuntu aba ayimba gwe ne bojja ne sente meka industry tekuwa gaapu kyovula abalikirozi bali era bamaliza balaga bugagga mmotoka biki naye tebalaga music standard na level goza singa bayimbi aba bayimbe goza lwaki bagunte tebaggwako ba Maddox gutya music wa Maddox alina class Fire Bonga utachoba music wa betagwako gwe ne bojja n'ogamba obasinga oba ogenda kukuba kibooko Maddox anti wayagadde oyimba bamuteeka mu Serena kakadde mitwalo 5 kati gwiye eri kumeka Bafana federation time tulwana kuba mukwano nze bampa million 5 ez'amafuta era kyo baluli nawulidde obusunga bangamba mu Bafana Moseni ne abana mbunno bampa nze nagenda choka government mbunno sente tukagambeze tubanjaze enkoleze ntadde mu music choka mbe government inayo omwana ayimba omwana oyo ayimba asobola okukkiriza nyashi wabaleta kati kumulundi kuli eri watusuubiza nti nogenda kulabikako tusaawa esembayo tetwakulabako assurance kijjowa abantu
kati bwe natuuka emmotoka yange bwe yasooka bwe yatuuka ey'abaana abawala ate abantu badduka kuva mu shoko kudda kuki ku bawala kati olwakajagalalo naki embeera yatabukawo yennemesa n'obbakola ki n'obbakuba kati kyenagambye mba nnyingira okitegeera emmotoka yange ey'abamama waage eri mu maaso kate batandika kudduka tewalaba bu vidiyo bwafuluma obwo ate ne badduka baveeyo eri bajje ne mbagamba banegano nga leeta eyo tebaawuliriza ate jjukira najja mu akateeka y'abayimbi abayimba silo music love music kati ne tujja ate ngeno mwatuganye baitha awo shobo yaggwera awo shobo yaggwera naye kati ku mulundi guno bino twabicuza mubagenda kujja nga bukyali engeri gye mubatereddewo tenti balina kuva mu tenti nga bayingira stage si byakujja nabo kati so last time abamisinga kati bya ddala tugenda kirinnyamu eggere ku luno nga kiri maaso ekibuzo ekirala Venom omuntu asuubira ekigulu kitandika saa mmeka kiggwa saa mmeka okuyingira mmeka okwawukana ku bivulo ebibeera e Kampala wano tuba tuyingidde territories ndala nnyo tutandika ssaawa 4 ku makya mpaka nkya bakumaca ng'owuuba nyashiyo nga bw'olaba ku nyashi okwata ku nyashi mpaka nkya kigattirewo omukyalo n'ekibuzo kye yabuuzizza maama wagambye otya ekisooka nga bwe nzize nga nyinyonnyola tetwatandikira okuwanika ebintu bino kyanga ntandika otegeeza eggwanga nabagamba ne wekaba katono nga kakankana kaleeta naye ng'abagalina bo beetegese dda naffe nga tiimu Nyash Festival tukwatagana ne Uncle Bafana Anti-Kapakat ng'akimanyi nti ye abamulinaanye bonna bagalina so this time round tugalina mangi nnyo mu kibira nga bwe bagamba nti mangi nnyo mu kifo kimu abantu ebimu babiwulira buwulizi Afrocongo badde nnyo ekibuzo ky'obuuza bajje babirabeko Oyo! Actually nyimba sisa tezinyumira abantu album zonna zinyumira abantu kuba tetulina luyimba lumunga bayimbi balala enyimba ezitwogeza mu bantu ziwera zigenda mu tena na baba so ku Nyash Festival ndi waka stage yaffe so ngenda yimba enyimba zonna abantu bazinyumirwe Noba Diamond yabba. Diamond yabba nalo tugenda luyimba kuba omusango actually Diamond omusango bagujjayo kuba yetonda ebintu nebiko kapa kati ngaza na ebigambo Kaba ngadi Diamond osikawumba. kale tweyanza nnyo agisikama nenga tegenyenya wagasibya super glue security eri tight twafunye abantu wala abalungi naye yagana ebana abana you see that security eri tight security tight kati olwanze nzija neyange tonyimanye yange ngimanyi yabikyala security eri tight tugenda kubeera safe fena tujja bulungi tuddayo bulungi nga sina bayitira mbayita abaana bayiseemu egaali bajja bayitemu egaali muyiseemu ku bugaali batatolemuku empewo ya abakyala mwitwageriwe muti abakyala mutuiseemuko bwe muti abaakula ne muwola oyitawonyenya banaera ekiro mukiwulire nnyo ayina akatono kasita kabamu akakankana naye tumwagala so ero nkanga abakyala twandiweko
abakyala twange tugende awo kankanyamu bamama batuwa emitima omulala bandula eri abantu obategeeza kigendo beerawo. alright nange mbaniriza nnyo nga banyayuda manya ranks Venom busagwa takuta mabeere mama teyanyosa kimala nnyo nka bukulu nayingirako ekya Nyash Boss ndigala nnyo ebintu ebyo ebito ebintu bya Nyash abakyala mbagala nnyo bamukubire ku bugalo abasajja tebatwanaenga bonna so tulina ssebo it's basically not your average social happiness. Saturday no nyongero bakoola 31 omwezi gwa August tugalewo nga tukola ebyaddala nga tugalabako gakankana mu kibira so nyongero bekoola ebule nebweya eno second edition ebyasoba byonna ebitagenda bulungi last time kuba of course byanyuma byali massive naye olumu agamba tatenze kino ki ekyenjawulo ku luno tuvuddeyo mu kisaawe tuli mu kibira mwennyini tuli mu kibira twagala tufune field y'ekibira twagala tube nga bafana ayimba eno wali abawuga kapa kati wanonya danso eno waliwo abamu bamu miti bagiwalampye yagiguze so mbakoola emitwalo ebiri general happiness mitwalo 5 VIP table ya 1M muje tunyumirwe bayimbi bangi nnyo sisobola bamenya bamalayo ba TV presenters bonna ba DJ basobola okuba endongo ennungi ba MCs ababisobola obulungi abaana bo betegesedda tickets ziri out nonya ticket yogifune Nyashi kwa Nyashi sobola kwerabira kwebaza aba sponsors abatuuliye mabega bona bula pack drop tuinako Skypens tuinako Kiss Condom nozera shootinga bulungi nnyo ne concept yaffe tuinako Forest Resort yatuwadde ekifo mu mbeera enyangu ennyo tuinako Galaxy FM kosinza kwerabira BBS Telefina eyo bibandera sinza kwerabira Cream Events egeno stage ennungi ennyo screen nga neoba oliwa bafana omulaba nga bwafaanana kapakati ebbino oliraba bulungi nnyo buli kimu ng'okirabadoli twali tetumanyi nti abantu baagala Nyashi kati lwe twategeera nti abantu bajje balabe ekigendo bako stage njijja nago ge batalabanga kati njambaka kase doli bali bekweka bantekako embeera biki kati bakitegeera nti kyekiriko kyekyetunzi kati ngenda battira mu kibira anti concept wagimpadde kati kankuleetera abagalina gwe si olabikozanya so byebyo ne bannamawulire mwenna mbeebaza mwebali tubeerera okubanga mubyongerayo muli bakabinyo bannamawulire muli bankizo nnyo so mwebale kubeerawo nyongera okoowola buli atulaba ali eyo yonna gy'oli vidiyo weekutuukiddeko wonna tokola kirala kyonna 31 tetulina gye tulaga walala wonna tuli mu Nyash festival tuli wano ku Forest Resort fire mukadde kano obaddewo saponsa atayogedde munzikirize nyanyirize aba Skypins Tours and Travel abasangibwa kwa Luna Mall agireese oba ekyekyo kyagamba agitulageko olwaleero agireese Kappa ndozera ready first Kappa ina java abambe ekintu tutandike omusindalo gugwo mama oba mbatandikirewa naye nga ebisinga babitegedde 31 tourism ekyo tunzi kya Uganda kintu bana ensonga ene yemabega kyekimu ku bazita exports eza Uganda bana mugenda kubanga bazze okulambula nga pimamu nga buli wootunula wasongodde eryange nalitumiza dda era lituuka essaawa yonna nange njala lituuke ku Friday kiro so that night ku Saturday ndi surprise so bamanyi ekyokola munne mwategedde ekyokola 31 ffenna tugere wano tugikube paka ku makya waliwo ekirala watumiza silikoni oba
aja silikoni lino nyeenya saagala litava mu kifo kimu bannange wa njagala ebbina nga linyeenya lyakabi erijja sampulingeko ku eryo lyolinawo kati essaawa lino onjagaza mu maaso awo katono nnyo tulabe ku kyekyo kyolinawo kati lino siri erya sho lyendezi lino lyendezi wa lino lya today ntadde kakali akamu akabamala naye nga bananga 3 mulomo mbayita mwenna aleeta ki mbayita bannange mwenna 3 mulomo wano ku Forest Park Rweza mujje mu bungi n'abatalina bina bajje bana buli atalina bina yambale bino gyo bigule temutuswaza kubona ku lwanyasha amabina by the man enanka toyanzege omukyala kapakati essaawa zino munzikirize nyanyirize CEO Magic Town Ziza Bafana emundu egenda mu nyashi evuga etya tuli mu nyashi festival yestrap tukomyewo second edition mukimanyi ffe bantu abasinga okulengera ebintu ebitunda Uganda oba oyagala oba toyagala Uganda yazaalibwa n'amakula ag'abawala abalabika obulungi oba abanyirira nyashi kitegeeza nyashi kwa nyashi kitegeeza abawala abakula nga balina obubiina bunene bwe buliko kyekiriko era ko olunaku tugenda bagamu omukazi yasooka okuba n'ebbiina eddene mu nsi yonna tugenda mubagambe ya surprising abazungu ne bamuteeka mu byafaayo ekintu ky'okuba n'ebbiina eddene enkula nnungi mukiraba abakyala embeera zammwe era kabebbaawo bw'oba tewakula bulungi aba disappointed buli lwogezaako okukola kyobola bubiina bwammwe bufuluma buli kintu kyammwe kyonna kiri plastic musobole okufaanana ekyo kye twagala okuleeta wano abali piwa nga bali booni n'ekyo bagenda kubeera wano 31 tugenda kubeera mu nyashi mukimanyi ffe tetweryantama mu nsonga z'okubanga abakyala tubakulembeza ku mwanjo kubanga byebimu ku bizinesi zaffe abakyala babeerawo ekintu kibakkaalimu abasajja mukimanyi ku luno wobadde obeereyo ng'obiraba ku TV nyashi tugina abaasibwa luli mwalaba abasinga okuzitooya emabegaawo last time so tuzze bangi abayimbi abateeryatama era abasinga okwagala ebintu ebinyeenya bano abagamba nti kutama ojagala nga byenyeenya embuzi zigenda kukabakola ekiralo kiri wano ku Forest Resort tuli Rweza ekifo ekyakabinnya ekigazi ddala ekyaddala ebyaddala so musaleeko ate tubakakase kuba mukimanyi endongo yaffe si byebiri ebyokugiraagira bino bya ddala by'abantu kusanyuka it is party time okitegeera so mujje mwenna tusanyukire wamu ffe tuli redo bakuba endongo kubanga tuli balida banyashi okunyeenya ate n'endongo ya dansi we love you dear man